my supporters have been wondering. Yes, there could be battles or perceived battles between the camps of Honorable Zahara and Honorable Malende, but the statements made today by our Deputy President, Honorable Mwanga Chivumbi, have worried me as a candidate and also my supporters. When he mentioned that if these two ladies fail to abide by the party principles, they will both be disqualified and the party will invite fresh candidates. The party will call for fresh nominations. Now, by precedent and even by law, if a candidate is disqualified from a race, we do not call for fresh nominations unless there has not been any other contender in the same position. What Honorable Chivumbi said today, that if these two disagree, they will call for fresh nominations, makes us wonder, makes me wonder if my expression of interest was received by the party, and in any case, if it will be considered. Because if the Deputy President seems unaware that there are any other contenders for this position, then this is a question that I pose to the EMC, headed by Honorable Chemtai, and the party leadership. In this case, the Deputy Party President, Honorable Mwanga Chivumbi. I want us to be clear to our supporters so that we do not waste time and money in this process if we know for sure that we shall not be considered. We also want to know whether the process, the vetting process that we are going for actually matters, whether it actually makes any sense. If the Deputy President can say that the party is looking at two candidates and it is from those two that it will choose a flag bearer. Owekitiibwa Deputy President Honorable Mwanga Chivumbi, njagadde obubaka buno mbukusembereze bukutuukeko olaba oba bulimu eggumba. Gwe wenna abadde tawulira omukyalo oyo Nakandi byabadde ayogera, y'omu ku beesimbyewo Kampala Women MP. Era abunyizza ebipande bingi, ne Kampala ebya Nakandi ebipande bingi. Mukyala alabika alinamuko ku ssente. Naye munnaye atagamba nti okusinza ku setimenti za Honorable Mwanga Chivumbi ziraga nti ye alinga atamulabyewo oba atamujjukira, nti bw'ogamba nti Shamim Malende n'ezaalwirike baddamu okwesojja bagenda kuba disqualified, ate oddemu oyite fresh nomination of candidates, ekyo mbu tekikola. Bwe muba mu race mukyali mu candidate omulala tosobola ate kuddamu nominatinga. Kati ekyo mbu statement eraga nti ate ye balinga abamwerabidde. Era yalowooza oba gundi foomu yo bati yatuuka ku mmeeza ntuufu oba foomu ya jiwaani. Yenno bwatyo bw'agamba. Omanyi tusalawo okukolera abantu kasa buli muntu abeera ku kadi ya NUP. Kati nze njagadde nteeka obubaka tulabe oba bulimu eggumba eri oyo gwe kikwatako. Okitegeera amannya n'eddoboozi batoke kano akalulu ke Kampala kanyuma katuwadde vibe 226. Media Updates TV kosinza obbanga otuwuliriza ebibadde bigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform ku makya g'olwaleero wakati w'omukyala Shamim Malende saako ne Honorable Zahara abali mu race ya Kampala Women MP. Kakati nno awo ebituuse bibasobedde. Mukyala ono agamba tetumanyi oba bakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform engeri gye boogeddemu ebafevalinga oba ebajja mu race.